ndize eggulo sinalaba gundi yo gye uploadinze olunaku olw'eggulu ku kyabadde wa minisita. Yes, you always do good things but olunaku olwaleero njagala okwebaza eggulo omuntu abeerawo nga mulungi nga bamumanyira nti byakola birungi but eggulo wabadde extreme. I'm not saying to oyina gwagidde but you spoke facts naye bwedda nabo clips nga nabutemyetemyemu I had a long day eyabataasoma olwo nno n'ataasoma yakedde okumbuuke bannange nno nze ndi ataasoma atalina kennina tumuyambe tutya naye ndi proud nnyo kubanga ate nze nakola ki tetugenda kudda notandika kusiisiitira abantu bataasoma ate nga tebarecognize nga nti tebaakola ki kkiriza tuli ku kintu kiri mu kwogerwako tokitegeera boogedde ku mother title toyina kyotegeera ddala oyogerera waggulu bannange twafunye obuzibu mu ggwanga lino twafunye obuzibu kati awo gojjanga ombuukira ate wasoma olina kati sirina ne nasoma at least you don't sound stupid kibi nnyo okwogera kyoyogera ng'okyogera ng'era omusa omwe mugenda ne mutuwetereeyo kati okusoma kufunye ekisiina kyenkufunyemu thank you naye gwe tewasobola kulinnyayo ate sinze naggaana ekyo njagala tukyogereko misana onyiigire twawukane lumu nga baabiki baabigo mbadde nsaba ebintu ebimu ebyetaaga understanding bibeeremu understanding ate kyotategedde buuza olunaku nasoose okulaba ku bbalamu mu respect ye ng'anyiize wadde ate munange balamu baamuteekateeka jjo nakkiriza ng'owulira anyiize naye ng'ayagala okusigala asigala ng'omuntu eyasoma nti omuntu ategeera ekintu okyandolinga otya anti nze limu neebuuza balooya mu kkooti lwaki baba tebeevuma kubanga olabira ddala ng'omuntu kyayogera kya kisiru ne mu bannange twerespekti abantu abamu nze era natuuse ne ŋŋamba oba I thought I was patient but I am not abantu abamu tubawadinga olw'obukkakamu bwagenda kukola naye n'ensonga nnenemu seimu omanyi kyenazudde nga bwetuzanyira kiriipu eyo taata totuleka nnyo kubeera nnyo wano abantu batulaba tugenda tukwa si kyempagira but this is going to force people twali amateeka mu ngalo nga kati gujja kuggwera mu nnyumba yange bannayuganda buli eyabadde awo kikiyagala n'okubuuza kyangu nnyo kamera ezirikkirya zaatuuseewo ziti kitegeeza nti Hajjati alinako abamutambulirako ebyaddala definitely nze nno kino sikyogera kuba nti mpagira Hajjati naye njagala ebituufu bibe nga biki nalabe ku kamera z'abannamawulire ezisukka mu 3 baategedde batya nti agenze ku Nassa nga si ssimu kwa buli omu alina essimu kale ate ne bweba ssimu naye nga ya munnamawulire nga tebashuutinze ne bamuwa bannange bwe tuba tuli ekikulu saagala kuyomba obusungu nina bungi nnyo obusungu bwo nina bungi nnyo kyobala nze okyo nakozeeko clip nga ina giteeka ku TikTok nengideretinga kino no kireeta ebibuuzo bingi tekijjaawo bantu bibali ku mitima ne tekijjaawo bibuuzo biriwo ekisooka ku bantu abakoze ebintu mu ggwanga muno abatutambuliramu bo nga temubakola bino abantu nga bakoze bintu nga twogedde kuba tubakwasa Mukama Katonda era oli naayinaayina era n'atambula time ya kooti nejja n'alabikako n'amala n'alinnya emmotoka yo banaalinnya bode n'atambula n'akola ki n'agenda naye Hajji n'olunaku lwalina okudda mu kkooti lwatuweereddwa era tulina okukkiriza nti nno waabanga byonna bigize nebbeere bajja gikola ki gimuwa why all this labayo I understand the story is big by the way naye there is something but there have been bigger stories waliwo ekino ekyo tutanatunula mu mboozi eno
abadde waafulumye wano oba abulidde wano yuli wapya mulala kale katulinde ebintu nebina okutambula naye kimanyi Saimu nabadde ekiro nga ndowoozaako nga ndaye clip eyo neŋŋamba okumanyanga tuli basiru nnyo nga nange mwendi okimanyi Hajjati yali asobola okutta Hajji namumalirizawo ate ne wataba wakimanyi ate ne bamuzika omanyi abantu bameka abakatibwa abantu baabwe okimanyi naye bw'aba yajja asikinga justice ye gyalowooza nti justice gyali anoonye obwenkanya and you're treating her like this mumanyi ensigo gye muli osiga bannayuganda mugimanyi okuttira omuntu nomuleeta mu mateeka gasalewo ganoonyereze kiriwa kyosinga okwagala gwe maama ali yagamba abaana baffe abalenzi babayisizza bubi mukimanyi abantu bagenda kwemalira emisango I felt so disgusted nawulidde nga emmeme ensinduukirira njagala kusasema nawulidde nga njagala kuva mu ggwanga lyange Uganda nawulidde nga buli muntu gwendabako omunauganda antami nawulidde bubi nnyo taata okwagalira omwana kirimu ebintu bibiri kirimu peyini y'omwana kirimu obujja ezo peyini nno zezisinga emisango mu makomera ge Uganda ezo mugende mukebere omukwano n'abaana kati omuntu kyonna kyakoze nga tekiri mu kutuusa bulabe ku muntu nga tekisobola okubeera solved nze nsteesa tukiwa obudde tukigoberere tusobole omumanya amazima kubanga nze mbaga ate era n'ekirala kyolina ensonga eyo gattako Hajjati yali mukazi wa Hajji amanyi bingi nnyo ebiri mu maka gaabwe bye yali asobola nga Hajji bamubise nti afudde n'abyeddiza okitegeera then ensonga endala Saimu gye zitegeera taata wa Nisha ye ngenda mu addressingirawo obwongo bwe bukola bulungi oba muguwa ddalu mulamu baagasse ebintu because njagala okumanya taata bw'oba wavaayo ku nsonga y'omwana ebintu byetuwulira olikkayanira byapa where are you playing the father duty here because me I believe as a parent ekintu kyonna ekituuse ku mwana wo oba obaddewo batubaddewo kyosookerako yasoose genda simanya kugenda kujjayo byapa okusinziira bye nawulidde wabbalamu does this has anything to do with your child oba you don't care oyo omusajja omunene ennyo bannanga abantu abanene twabawanga ekitiibwa anyway this is two way ekisooka omusango nomugongera ogguwa obudde sayidi zombi guyina ebirumira ekyongera kigamba naye foundation yagwo kwe gutudde waliwo amazima teguli awo just mbu mupange bupanzi kati amazima kwe gutudde gagenda kwonoona obuvumbo bw'abatabani bammwe bamaama abali mu kulwana ku nsi tewali kintu kisinze tubonyaabonya nga kufuuwa Ssabawala abaasooka okutunugunyizibwa mu nsonga z'omukwano olaba kali akantu ketubaddeko ketusekeddemu akanzijuke omuntu ng'omwejjusa kyeyakola naye nkugamba waliwo omuyimbi omu tukitwala ng'ekyokusaaga ne bamuvuma n'omuvuma mbu ye tayagala basajja naye engeri kyeyayitamu yakikola wiringiri naye awulira nti yali used n'ogwa ku muntu nga mugumu nnyo okusukka emyaka gye nga mwenna mulimu abiri ng'olowooza nti fe ababiri twandibadde tukola kino naye nga ye alowooza nga waasatu mwakyo kyobola beswaza mutugamba wakyalo temukyayagala obufumbo bukyabuganye kubanga ebintu tebikyali nnomo nga byalina okukola ki okubeeranga osanga munno nga ali exposed mukulu nnyo nga ebizibu byalabye bingi nnyo okusinga gwe ate nga gwe mukulu so kati guno omusango gwetaaga okuwa obudde I understand interests mweziri n'eziri beyond our control ate ekisinze oleeta obuzibu nze ku kyenda Saimu ssente abali okukola bakisussizza tetuganye oba okola oyina kikubanga okikuba okizza mu nsawo yo naye abali okukola muli kwonoona muli ku breaking abantu you're breaking people